Lubalusewa TV mazima ku mazima. Useka Silver nona oti Kabembula Mayor wa Gombe Division wano mu Nansana Municipality. Olwaleero tukoze omulimu ogw'okuwa LC zaffe ez'enjawulo ebigoma oba caravats zibayambeko okukola bulungi bwansi ow'omulembe. Ezimu ku nteekateeka zaffe nga Gombe tugamba nti bwe tukolera awamu tusobola okuba n'amakubo agatandika okutambula obulungi. Newankubadde tulina okusomoozebwa kw'okubanga ssente tuba na ntono, naye tugamba katukole ago ge tukola nga kanso ne municipal ekola agaayo, ne UNUL ekola agaayo, ne district ekola agaayo. Ate ne community tugiwe obusobozi obusobola okukola community access roads. So mu nkola eyo tuteekamu caravats zino tuziwa bakyamaani b'erosi wano bagende bakolere wamu basobole okulaba nga batuyambako okulaba nga enguudo zino zitambula. N'okusoomozebwa kwe tulina ti abantu baffe bangi okumanya kutono. Okumanya kutono oluusi muteekamu caravats zino ate omuntu n'ajja n'aziziika nga tayagala mazzi gayite ku lusebenju lwa kibanja kye. Ne tufubye okukola omulimu gw'okwongerezeganya nabo nga tuyambibwako bassentebe baffe ne enforcement team yaffe n'abakozi ba gavumenti okusobola okulaba nga omulimu gutambula buti okulaba nga omulimu gutambula bulungi. Njagala okusaba tukolere wamu ate era okusaba ne central government nti local government kyamaani w'ekyalo kye Nakukuba tubalina okusomoozebwa kw'amaanyi ng'enkuba bw'etonya amazzi gasala ekkubo ne goonoona enguudo zaffe ne paka etwalajanira meeya ne essala zaffe n'aziddamu. Era okuva lwatuwadde ebigoma bino kutandika n'olwaleero tugenda tutandika okukola bulungi bwansi okukola nga tuddaabiriza amakubo gaffe gaddewo gabeere ga mutindo. Era twagala okwebaza ennyo meeya olw'obukulembeze bwe obulungi nti akoze bulungi adda ku nkole n'ey'amakubo bwe tukamugombolayo eggombo okwawukana n'omulimu gwayita nti amakubo malungi nnyo nnyini ddala. Era tumusabira birungi byereere mu bukulembeze bwe ane 2026 paka 2031 akole bw'atyo. Naye nkubiriza abatuuze twekuŋŋaanye ebigoma byaffe tubiseeyo bulungi nnyo tukole ne bulungi bwansi. Ate era nnyongera okukubiriza abantu okukuuma obuyonjo balekeraawo okutuyiira gasiya. Buli omu ateekeyo eriiso eryoyo ayiwa gasiya gwaleeta n'ayiwa ku makubo tumukwate. N'olw'ensonga eyo tufube nga bwe tusobola tulongoose buli kimu n'emyala tugyerule bye bayiyeemu ebisaaniiko ekyalo kyaffe kibeere kirungi. Abatuuze mwenna mbakubiriza mubeere benkanya okussaayo amaaso tukuume buli kimu nga ffe kennyini ffe twekolamu omulimu. Meeya atukoze bulungi ebigoma ne babituwa era biibyo bizze. N'olw'ensonga eyo twefeeko naffe tukole bulungi bwansi tubeere bayonjo. Era nga nze kwebaza ne division ne municipality ne gavumenti yonna tuyamba mu nsonga eyo ey'obuzibu obwo. Era nga ebigoma bino twebaza nnyo okusooka emmotoka ya municipality zazze ne zikola bulungi amakubo ne ziganyiga. So uyoke akaseera kano mudde buno bw'enkuba kati kalubati zino tugenda zissaawo ku ddwaliro ya gavumenti ne wa mulawundi awo mu senta w'amami w'omutongole ku Lujungu Kayaaye ne wa mwami Senfuka wekuba twalibomoddemu awo amazzi gali ganjalira mu luguudo ne wa muganda waffe inginiya Ivan Serwambala awo bona tugenda kutereezaawo. Abatuuze olina bubaka kikubono agenda kuba bulungi bwansi eyo gy'omugenda. Abatuuze kye mbasaba bannange amakubo gabangibwangawo mu ngeri yonna bw'omanya nti oliraanye ekkubo teweewala biyinza kutuukawo kuba webatambulira emyala era nawe abanyiizeemu ne banyinaze ne bagana temunyiiga sijja kwambusa amazzi walala ng'ate wano galina okuyita bagume tutambuze ekintu fuuti ng'emu tena kyekujjako kubanga ekkubo lino lijja kutambuza muzzukulu wo n'abaliddawo nawe walisangawo ate ne bakitaffe ne bannyaffe abaabikola baabirekawo. Tubakkirize tukole ekintu ekiyamba ekitundu kyaffe kya Lwadabbi n'ebitundu ebirala byonna bye baganda bange. Naye nga mbeebaza nnyo bambi nammwe bannamule baffe kutubeerangawo buli kaseera. Neebaza nnyo gavumenti okutuwa ebigoma bino okulaba nga tuyambako ku makubo gaffe
ne mmeeya waffe Kasiriivu Kabembula okulaba omulimu guno gwatukozemu munene nnyo mulungi nnyo. Amakubo gaffe gonna mu byalo galimiddwa bulungi naye okusomooza kutuyitamu okw'amaanyi nnyo oba okubi kwe neeraliikiriddemuuko. Amakubo galimwa twakiteeve mabega ng'amaze okulongoosa bulungi amakubo gaffe ate bano bannaffe abagagga b'ebikomera olw'okuba anoonya waayitira okukyama ewuwe naddira ate ettaka oba ebibbuloka n'asomba ng'ateeka mu mwala wali amazzi ogasobola okuba nga gayitirawo ate n'azibawo kwe kiba kitaagisa ti twakita ate era ekomewo era eddemu ejjemu ettaka eryo ekintu ekitali kirungi bwe tuba nga batukoledde amakubo gaffe tetulina ssente gye tutaddemu naffe bunyini twefeeku tubadde bubi nnyo. Abamu baba bakuulanga emiti agiri ku makubo naye ng'oli alwana wange tejja naye ate kale bakitegeredde oluvannyuma nti gavumenti ekoze bulungi nnyo tukolera amakubo gaffe. Kale sirina binnyinyo byakwogera naye nga twebaza nnyo nese kwebaza yenna kuba ekiri wano wonna wano wetuli Egombe abantu bali mu kutikka bigoma kutwala mu LC zaabwe. Tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Sigadde mpoza Jime lwa Dabbi Matugga. Message jempa bannagombe eri nti basooke bakyeteekemu mutima nti Gombe yaffe buli agibeeramu buli agikoleramu buli asuubira ogisengamu ekyo kiteeke ku mutima. Bw'omala okukifuna ku mutima kolera wamu n'abantu abakutwala okuva ku mutendera ogusooka wansi. Ate era ekirala tuleme kunyigiriza programs zibazizze ddala si abansonga lwaki ng'olina ettaka osalawo n'ozimba ekizimbe mu kkubo. Siraba lwaki oziba omwalo ogutambuza amazzi. Siraba lwaki omala gasuulasuula obusaaniiko n'okwata ebisaaniiko n'obisuula mu kkubo buba butalumirirwa. Tufune omutima ogwo ogwa Gombe yaffe Gombe yange kijja kutusobozesa okulaba nga tufune ekitundu ekiteredde obulungi. Bali bangi n'abalala gye baje sobosinda kuleka mukama wange. Lubalusewa TV mazima ku mazima.